Omusumba Rosias Bujingo mwina Masaawo ng'alabula Grace Kani ne Grana banange nabo kyetaagisa nga mbeera biddeko Chosen Becky ate bambi omwana we atandise okusuuka byonna ogenda kubanga obifuna Masaawo Ray P mukyala Bindeeba naye ate bambi avuddeyo okwebaza Gunedi official banange obukakafuna bw'ate bumaze ne buvaayo ku mugenzi Paulo Kafeero mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era ninsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate ekibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajjanjabi ddagala lya butonde g'omusajja oli ewamanga ensonga z'omu kisenge tezitambulirako ddala omukyalo olina infection baazijjanjaba zaagaana okuwona weerabira olina entunnunsi omwana byakwata mu kirasi tabijjukira ye abaffe njogera ekindi tekyera akatambi kalina Masaawo wamma nga dokita ate omutendeka omukugu nga naye abannyonnyola bonnange leero ne webukeeredde nga mawulire agava ew'omuyimbi Chosen Becky nga goga akamwenyumwenyu ku matama bambi kabbebi gaffe nga wookalabaawo kaasuseemu kale munaye katusabe Omukama agolola ate emikono gye egyo egiwonya bambi ate kabbebi kaffe kawuliye dda naye munnange bajjaaji ba kuno bo tebeewummuzaako omugango baatandise dda ogusala mbu munnange kyaka driver wa Chosen Becky byevaayo n'ayogera nti Chosen Becky ne Dictator Amiri wamma baayawukana mbu kyandiba ekituufu mbu okuba owedda ne buvidiyo bonna obufulumu obw'omwana omulwadde munnange omusajja Dictator Amiru tabaddeeko kale we tuli mu sayidi ezeeyo bwenkongerayo ne mukyala Bindeeba mukyala Cocktail Mama Prince munnange avuddeyo ne yeebaza Mukama Katonda olw'okumusinkanya omusajja omulungi Bindeeba era munnaye n'agamba nti omusajja yeetamulekeredde mu mbeera eno yonna ate emubaddeko era ne yeebaza n'eddwaliro ate munnange gye baamujjanjabira erya Rosewell Hospital bannange era eddwaliro nga tewagendayo mwavu bakyala bannange ate namuwama musobola okunjulira naye ng'ekyamazima nnakawere yaanyirira si wa bulijjo oyinza ogamba kawala kato kale we tuli we tweyongerayo n'omusumba Rosias Bujingo Masaawo ate muyina ng'awa message eri abawala abakyanoonya kw'otadde n'abalenzi oba abavubuka abakyanoonyeza ddala bagambye mubeere beegendereza kuba ennaku zino munnange abantu be tuyita emikwano oba ebika ba famire zaffe munnange zajjula obulogo kale akatambi kalina maaso wano ngenda kuba ate nga batuusaako nga omusumba Rosias Bujingo nga mwe baana mmwe Katonda agenda kupositioninga akuwa omusajja atabeerangako mu kika kyammwe ogenda kufumbirwa omusajja ategerekeka kati nyamba okole bwoti tokkiriza sengaawo okuliraana mpombo leeta abafumbi omwami omugje mu ssaala ngambye eki omwami omugje mu ssaala tewali busubi bwakumenyaamenya tewali bwakubuuka tewali bwakumuweweetako tewali leeta abafumbi abaketalingi bawa ebiragiro n'amateeka empombo zifumbirwe Kampala mulyoke mudde wamwe Luweero simanyi oba nyina gwenjogera naye gye bali eyo akugamba naye mukkirizanga n'amannya ye Mariya sengaawo mmere naye nga mmere si mmere mu bulogo mbuuliza neba nti sengaawo yanikoze tulabye ennaku tuli mu nsi z'abannanfuusi omukazi n'akupika mukole ebyekisiru naye ng'ate ssebo bamanyi okuyimba ennyimba z'eddiini yakulira ebyawongo yabikole mabega eno yasinga okusula eddoboozi Yesu mulokozi wange leero ndi uwo wekka nga ne ate biri byobadde okola oli wuwe wekka oba oli wuwe nankani kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi Katonda agenda kusimba bino ebigambo bya leero bitwale nga bikulu nnyo Katonda bw'akuwa omusajja ow'ebbeeyi tokkiriza abalogo be wamwe kubiyingiramu Katonda bw'akuwa abalongo tokkiriza abalogo be wamwe kubiyingiramu Katonda bw'akusitulira kalina tokkiriza tewali asalama
tewali akane gwe mukaka ne bwovaawo gwe mukaka vaawo ffe tugenda kusala embuzi yaffe mugamba genda bagisalire ku nyumba ya kita. Bibadde ebigambo by'omusumba Rosias Bujingo ate nga munnange pasita ekintu kyayogedde ekituufu. Ennaku zino abantu balogo bannange abantu babeera bakava mikulu nga bakugamba omugole gye mwagenda ku mbaga munnange omwami yafudde omukyala yagudde eddalo. So tubeera ate beegendereza nnyo bwe tweyongerayo ne Reverend Father munnange maaso awo muyina ng'ayogedde agambye nti abantu bakozesa erinnya lyo bakale ne ba Father Baleya n'ayogerawo ne ku Reverend Father Kibe n'agamba nti bakozesa omukisa ogwo ne babba abantu ssente kyokka ate bambi abantu oluvannyuma ne bakubira bano ba Father bangi babaliddeko ssente miliyoni ne miliyoni nga bakozesa erinnya lyange ate mwe ne munkubira nga munvuma nti oli mufere. Nze sirina basale zengaba era sirina akawunti ku Facebook. So ababasaba ssente bonna mu linnya lyange oba lyani oba Fazani oba Father Kibi kuba babasindike wa Father Kibi nti nze mbatumye ne babafera ate bamala okubafera ne mulyoka mujja nga mumanyi we tubeera. Olumu ntya n'okukwata essimu ze simanyi olwa nti nga nsuubira bagenda kunvuma nti bababbi. So kaakati bwanga bakugambye nti oweeyo ssente sooka otuuke ku kifo oyo Father gwe bagambyeko tumanyi bonna ba Father gye babeera. Ate abantu bano tebakwatibwako simanyi oba bava mu ggwanga ki. Ennamba kwezirize bakozesa bulungi twekubidde omulanga naye tetuyambiddwa. So simanyi oba mwe munanyambako ne tukwata abantu bano naye ennamba kweziri bulungi ze bafunirako ssente era ne bw'omukubira oyogera naye bulungi. So twegendereze olw'abantu abo abakozesa omukisa nti obwavu bungi ate ne badda ku bwavu bw'abantu ne bongera okubakola ki okubaavuwaza. Bw'oba otudde wano weddeko kubanga bateekako n'ebifaananyi byaffe kati bayinza okuba bankubye edda ekirala nga bagenda kiteekayo nti yenze basiiba ba-updatinga buli kiseera. Ekyo just mbadde nkiyisaawo olw'okuba kimpitiriddeko. Bannange abagala okutta amannya g'abafaza kyo mukikomeze ddala Mukama ajja banyigira ajja bookya omuliro mwe muddawo ate mu biyita ebyokusaaga kale muzannyire wala. Bwe tweyongerayo n'ekibiina kya Nuupu era nga omukulembeze waakyo His Excellent Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuddamu ate okutambula mu bantu era nga olunaku lw'Emande leero agenda mu Western Union era ng'olunaku lw'Emande agenda kutandikira bundi bujjo. Olunaku olwokubiri agende Ishaka Bushenyi ate olwokusatu agende e Rukungiri n'olwokuna Ntungamo eri ewaabwe wa mukyala we ate olwokutaano asembere ne Isingiro. Kale munnange tubaagaliza ate olugendo olulungi mulemwe okutataaganwa ekintu kyonna. Bwe nkongerayo ne Kanali Mugume jjukira munnange olunaku lw'ejjo ebadde birthday ya mukyala we Mama Kairo. Bannange nyongera okutumirako mumina abaatokomako omugambo mbu beekyawa omusajja anyonnyo omwenge simanya malaaya mbu ate n'omukazi yafunye omusajja omulala. Bannange baddiya nyongera obbategeeza nti temuddamu ate okuyingira mu relationship z'abannammwe. Omusajja yavuddeyo n'awaana Mama Kairo n'agamba omu bw'ati kati mwabaatokomoka omugambo mwali muli ate ku byammwe. Bwe tweyongerayo ne Grenade Official munnange oli yazze n'agatta ekifaananyi ky'omugenzi Paulo Kafeero n'ekifaananyi kya Grenade munnaye mbu kyakawaliwo awo ekintu ekibagattagatta mbu kuba w'otunuulira feesi y'omugenzi Paulo Kafeero ate n'ey'omwana mulenzi Grenade Official bw'olabira ddala amazima nga waliwo ekigendera ddala mu maaso kati tetumanyi oba waliwo ensonga oba tewali. Nze naawe ba mikwano naye nga nyongera obbajjukiza maaso awo nina ate Dokita omukugu omutendeke owa BF Sama Herbal Research Clinic ng'abannyonnyola biki bye bajjanjaba. So mbadde saagala okisubwe munnange Grace Kali n'omwana we Grana be bafaani ba Prince Oma abasookera akatambi kalina maaso awo munaye Grana ng'agamba mami teekako akayimba ka Daddy kano akapya biki bannange Daddy ye bonna sayidi zimwagala omwana kwafiira ate nga ne maama naye agamba nze ekikwata ku Prince Oma bannange ndi lwedde okuyiwawo omubiri akati akayimba ka Daddy bannange Daddy ani yogera tulabe kale kankanoonye Daddy Prince Oma oyagala kayimba kyakake
Kankanoonye ogenda kuzina kale bakateekeko ngenda nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaavude oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwanowo mugambe ajja kukozesa akadagala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okuzaawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.